yalo manyo mpulirize gendo naabe kati manyo oli munene omubiri wagejja naba nkwegayidde oba tulina tawulo njerwa wakagigule leero malo kunaaba gyesiimu wenna sigala ng'oli bukunya otule mu dressing mirror obuuze omuntu gw'olaba omubuuze Gashumba yankola ki bw'okimala kikola genda weebake ku kitanda kyo tule ku siiringi nze sobola kuba na namyalo nze abantu bange sibe bannamyalo bino bajja kutwala mu kooti obitebye obusamize si busawo antwale nze abantu bentrendingira mu saizi abantu bazimanyi wagambe namyalo si type yo nze sobola kuba na namyalo nze abantu bange sibe bannamyalo ani yagamba nti oli type kuba nabeeranga naawe ate nga ninamu ssente senga nali nkwagala naye nsobola n'okukuseducinga which I didn't do because weeyerusa byabakazi. You're not also my type. Atenze si dating nga omusajja nga Katonda tamaze mundaga. Abatageera ekyo bakitegeera. Buli musajja gwenfunye mmala mulaba Katonda abala mundaga nti ye oyo. Ne bigaana bugaana. Kati gwe byovaayo okunnyonnyola. We have not come out also to discuss your wife. Because okusinzira watuvuma ffenna twali tumanyi ogenda kuwasa Katonda. Vote protection Museveni agitwa mayi mulwana nnyo wano mulwanira budget mugende wa Museveni mumubba obuwumbi. Concentrate on your Vandimwe project. Live namyalo. Kiba nayo kale tukkiriza wemba saaso. Ndi mwana wa nnyoko wa kitaawo wasengawo nti yafiirwa ti famire yamwe yakola loosi ndi mwana waniyo. I'm not anywhere connected. You came to me begging for help. Bannayuganda temuddamu kuyamba bantu. Temuddamu ekisa. Whatever I'm facing now, kisa. Wakati wa Frank Gashumba ne Ajati Adija Namyalo alulaiko kubanga yes olutalo wakati wa Hadija Namyalo Office of the National Chairman ne Frank Gashumba alulaiko kubanga rutuse werunyumira naye nga oleni olutalo luno fena tukkiriza nti era Frank akyogedde agambye nti lwavudde ku sente engabana ya sente kakati bano bonna bakolera NRM bonna bakozi ba President Museveni. Hadija Namyalo aina office gyatwala bagiyita Office of the National Chairman ONC. Frank Gashumba yaye wa Kivuga simanyi office ya Frank Gashumba kati ngambe nti nakola ki nti akola ngani naye just kyobomanya nti mutetenkanya we Kampala naye nga asinga atetenkanyiza mu nsonga za bufuzi era nga atetenkanyiza mu NRM stroke PLU kiri eri ekisindo bakibiina whatever boyagala okubanga okiyita echa genome wars. Namyalo ajeyo empapula zonna eziraganga Frank Gashumba wabadenga jafuna sente okuva Office of the National Chairman milioni 3, milioni 2, milioni 5, milioni 11 n'endala. Era Namyalo wano wetutegeeredde nti abantu bagenda mu office ne bafuna sente nezitayinaako alina nebuuza era ne President Museveni gwanga lino lidibaze nodda ne mukati newe wogoma abaana babandi abasomi bali babonaabona mwe muli sente muzidibudabudibuzi office Namyalo eri awo egaba bugabi sente kuba batulaze sente Namyalo alaze receipt Gashumba sente zazenga asayininga zazenga atwala n'atwala ye 5 n'atwala ye 10 n'atwala ye 3 ninga n'omulimu gwebuza gwakoze teguliiwo era togulaba. Abantu abalonda bali mu maziga bakaaba abantu abalonda NRM gibali mu byalo ebintu bibatabuseeko business zaagwa ebyobusubuzi byakalubamu ebyenjigiriza bifu ebyamazi teri amasanyalaze gago okuva emwa migrating okuva mu umeme ne mudda mu UDC abantu babona bonyi mu malwaliro amadagala teri bwogenda mu ddwaliro ate omusawo akulifalinga mu pharmacy eri wabweru
ebyo nabyo bibalemye okutereeza wabula sente za gavumenti weziri mulimu zikozesa bya kisiru mulimu zigabanya mwenga we mwagala kakati Namyalo ne Gashumba bali mu kwerangira naye baba Namyalo naye sikaki yadde Gashumba yakogeddeko ne Namyalo naawe osukka kiringa kiwala kito ate nga woba otunuulidde endabika yalabika okubanga mukazi mukulu wanga simusembererangako maaso ku maaso sijja mwogerako kigambo kibi oba kirungi oba naye nze just ndaba bifaananyi ate kukubanga ali mu myaka 4 wakati wa 4 mu 3 46 Namyalo ali around so omukazi ali mweje myaka Namyalo okubanga wewa ku kitiibwa yadde oli wawe fulamba oli muyaye wavumye Frank Gashumba n'omwemula n'omuvume bisesemye n'ekigambo ky'omuvumya we kikambo ennyo n'okirifalinga ne ku nnyina really ng'oli mukyala mukulu oli mu office ya government ddala gwoba okyaweereza ensi mwe mulina ne ministry eriko eya ethics and integrity ey'obuntu bulamu n'empisa ate mwe mulina abantu abakyayogera ebigambo ebifaanaganako bito kati omwana omuto analekera atya okulaba ebigambo ebyo nga mwe mubikozesa waliwo n'omuvubuka pressure yavuma eyalinga ayogera ebigambo ebitasaanye waliwo yavuma President Museveni ebigambo ebyakunakuli kakati oyo mwana munamukwata mutya mu mukangavule nga ajja Namyalo gwenyininyini gweyita muzzukulu wa Museveni omukulu chief muzzukulu nga gweyogera ebigambo ebiringa bwe bityo yabaffe Namyalo oyina abaana oyina family muova really because omuntu kitiibwa kye ekisooka oli mukyala musiraamu abantu bemanyi mu Uganda wano oba mu nsi muno abantu abakyasinza okuba ne discipline be bantu abalokole n'abasiraamu omulokole atambula nga mulokole abeera mulokole munda ne kungulu era takola bintu byesittaza n'omusiraamu abasiraamu si be bantu bujja okusanga ng'ali awo ababaluka nyinaki naddala abasiraamu nga baana bawala ng'akulidde mu awaka nga wasiraamu ddala eddiini ebeemutambulirako n'omuwala juzi gwe nasanga ayo Yewandegeyanga yali yambadde sharia naye yali anoonya kateeteeyi nangamba mbuuza wano wawali ku maduuka agatunda obuteeteeyi obutonotono ne mugamba ate ng'oyambadde bulungi era nangamba akateeteeyi nkaagala kati njagala kamba mugayera tuyambadde bulungi nangamba nedda ekifo kye ŋŋendamu tugenda out n'emikwano gyange naye sharia tejja kulabika bulungi nga ngenze ki nga njigendeddemu mu ebyo ebifondoza byamabalabala biki ekiro so nolabanga bambi agenda kusanyuka naye nga ddiini ekyamulimu ki ekyamulimu mutulanaga no sisobola genda out nga nyambadde sharia kanoonya nkateeteeyi wano kati gwajja ati Namyalo ekikufubutuuza amagambo ago gonna ofaaki ekisooka oli mukyala nsuubira okuba nti oli muzadde abaana bo nga bakufollowinga ng'oyogera ebyo maama naye nkwadde mulimu gwe gukwogeza ebyo naye nedda sizo nti President Museveni yakuteekawo wemule omukazi abwemulira ddala omukazi ayogera ebigambo ebinene ate mukyala musiraamu alinga mwana muto azenyazenya bitakwatagana oba ali mu cross generation omanyi waliwo ebigambo biri waliwo fixation waliwo ne cross generation omuntu n'ava mu mulembe ogugwe nadda mu mulembe omulala natandika okukola ebyomulembe guno naye nga ya mulembe guli n'ogwo gwa fixation n'osanga omukazi wa myaka 6 ng'akyasimula legging akyakuba bujegging kati nono waliwo namulaba akatambi awo juzi ng'ali ku DJ box ng'asikunda ekyuma kale ebimu okola for enjoyment okola okusanyuka kubanga obulamu bwa kiseera bulimu era bwetagisamu era okusanyuka bw'otasanyuka ataani anaakusanyukira but of course waliwo ne element y'emyaka ne position gyo holding mu government oba mu society oba mu bukulembeze bonna bw'oliko waliwo ebintu ebimu ebituvaako sikulimba waliwo ebintu ebimu ebituvaako kati nze njakuwa ekyokulabirako bwe twatandika okujja ku mikutu gino ne tujja ku ma TV ne tujja ku ma radio ne tujja ne kugina emikutu waliwo eri ezimu bwe tutakyagenda naye nga newankubadde twagala okuba nga tukola ki tugendayo nali njogera lumu nali nkola interview ne Bobi Wine ate nali nagikola dda simanyi muyinza ogenda ku page yange ne mugiraba eya Facebook nagikola dda ng'akyali musician ng'akyali muyimbi nagamba ne mubuuza obuzibu buno life y'obwa celebrity biki by'osanze ebikyasinza ogikalubya nagamba nti life eno obuzibu eyina nti okola ekintu ky'otayagala oba ekitali mu busobozi bwo nti kakati nampa ekyokulako nti kati nze sikyasobola genda mu wino
kugulayo ngoye newankubadde nga ate engoye z'owino nzaagala kubanga baba n'obukooti obulungi biki ebikumbakumba ebyo yabeera musician nga ebigoyegoye bye bito bamanyi abayimbi bayambala nnyo nagamba naye kakati nakutuma omuntu oyo nandeeta kyandeetedde oluusi sikyagadde naye ate sina kyakikolera ekyokubiri anjawudde naye kubanga nze bwe nkwata ekkubo ngende mu Owino kibeera kikambwe nnyo tekisoboka abantu bajja kuwumuluka lumu nali ndi obuziga eyo myaka era jadda ezino scenario zaali 2 kabaka w'ettoolo emmotoka ye yamufiirako ku kkubo simanyi bwe twali nabo emyaka egyo yali 2012 yes 2012 nali ndi bayitawo Katuuso obuziga ekyo ekikubo kyambuka that is Salama Road is that Salama Road olwo olukubo erikuba buziga Katuuso Kirudu nerigenda paka Munyonyo kati awo katundu bakaita Katuuso kabaka w'ettoolo emmotoka yamufaako oyo King Oyo naava mu mmotoka nayimirira awo bamakanika driver we n'atandika ogitetenkanya ne bamakanika ne badduka speed ne bajja King Oyo ne bamujjawo naye nga abantu bamaze osasamala nga King ali awo luzanno nga yete yefiira ate ebiseera yali akyalina mwana muto so 2012 yali awo vubuse emyaka 2 awo naye kugamba olaba nti yali tabifaako later nenzyansanga Eddie Kenzo najja gula chapati awe era still ebuziga nengulaba abantu bayiika bakulumuluka lokubanga ayina ekintu ekyamukola ekintu ekyamwegattako ekitambuza obulamu bwe newankubadde nga kale bwe bulamu bwe yayingiramu bumu affecting wamu however nti abufunamu so ajja tinamyalo waliwo ebintu ebyo olina okulaba nti kakati ndi mukulembeze yina ebintu byesitalina kwogera ajja tinamyalo gwani utandika okuwemulira ku social media naweze mu bino eby'abaana abawemulira ne pengepenge tawemula naye kati gwe nawe otandise okuwemula olinga kati bano ba pressure hajja tinamyalo oyagala kwateka mu levels aba pressure Gashumba talina kyafiirwa Gashumba muyaye Gashumba mujja kuleebukana mu Gashumba ajja kukuvuma Gashumba mumanyi musajja wange ajja kutwalaganya talina kyafiirwa Gashumba babadde mu Kampala bayaye akulidde mu life ye city Gonya kuleza mbobinkana na Gashumba kumbobinkana kintu kyotamanyi Gashumba is another creature mujja kweyuza ata Gashumba bado nagamba nti sente zitutabula byanfuna ate ranga byanfuna kubanga kakati bwe basi byanfuna na myalo cheche kulebukanyi kiche ekikukoze ekikufuukidde otandika okudda ku mikutu owemule olwa sente za Museveni ezeggwanga gesene mule muziwa abantu abayino zifuna abakola emirimu ate ne mudda muzeegabira ate ne mutandika okweyemula bangamba mbwaje tamira afuna akawumbi kamu n'ekintu Gashumba yakubako t-shirt wezeza bapiro yo bazaaki kakati Gashumba ze sente zakolaje zabanja atulaze fayiro ngenda kabati akatambi atulaze fayiro eriko zaze wazenga asasudwa Gashumba baze mbwali wanako NHN simanyi ONC buli muntu ajjawo nga ino mulimu gwatukolera tumuteeka muki tumuwa fayiro ye bannange which is okay concern ya public yo je koinamu kufubutuka mugambo ogwemula kale wandi badde ovuma oba oyombi kubanga ku social media kati bye biriko buli omu ayomba buli omu avuma buli omu ayambalira munne ate kati ntale singa twazirebe zigwera ku social media lalo mukadde omugenzi nakibuka Tereza yabadde asaba ekyapa kye olwa ngekerezi ekimyanziza lwagweredde wano lwagweredde wano that is okay mululete wano nate mukozesa bigambo bivuma naddala bigambo byemula naddala nga muli bakulembeza really ffe tulwana ne public okubanga tukomyawo ezo zibadde zimorodike empisa zibadde zivudde mu bantu tugezaako kubanga tulwana ajja tinamyalo munnaye ebigambo by'okwemula ffe tetubyagalirako ddala era wemulira eyo oba oyagala nnyo wemula tandika wekibiina ky'abayemuzi tumanye nti toli mukulembeze kubanga obeera omukulembeze olina ebintu byonna okusooka okwewalira ddala n'obyejjirako ddala n'ogamba okusinziza ku title gye holdinga okusinziza ku bintu bye nnina
ekigambo kino kankyesonyiwe kankireke naye bwobanga bote bosazewo okweyisa namyalo munnange ffe tulina abaana baffe babeerako ku mitimbagano ayijukira ebintu bya social media ekitulendinze ennyo kyekisinga okulabibwa kyekisinga okukola ki kyekisinga okuweebwa attention kati bwe tunalaba nga ate ogenda maaso n'okuba nga owemulamula ebitakwatagana bwe biti lyawo Uncle Frank asijja kulumba nnyo namyalo sidaga ku sente zo naye Uncle Frank nalinde ku sente ze naddala mu bino ebintu by'abavandimwe Uncle Frank oyo mukyala sooka omuleke alina ekimuwujja ate ayinza oba kiyabadde agamba gwe ye yabadde akiri naddala mu kavidiyo ako akasembeyo manyi batugamba nti omukazi bw'abeera nga ebintu ebiri omukazi bw'aba aluddewo okufuna omusajja alina engeri gy'akyukamu so kati ekigambo kiyagambye Uncle Frank ayinza okuba ate ye yabadde akiri sobola kyogera olwa integrity yange naye abalabye vidiyo eyo so musobola okutegeera ekigambo kiyawunzikiza vidiyo ekigambo kiyawunzikiza vidiyo so Uncle Frank ayinza okuba Uncle Frank omukyala ayinza oba kiyabadde naye all in all nga Frank aboogambye nti no byansimbi ebibatabula omukazi muleke kuba kati gwe olina ebyoconcentratingako bingi olina ebya bizinensi zo olina famire yo nabiki osooka omuveeko ajja kuterera naye nze rammanyi ebibatabula sente ate Uncle Frank ekibi kyasi kati amanye President Museveni naye musibu bano abantu bonna abawa obuyinza ate nga bonna bamutuukira kati ekiruma ono omukazi kubanga Uncle Frank atuuka ewa President butereevu Uncle Frank atuuka ewa President kati eno era newa n'omubisanya ye wali agenda kutuuka butuusi wa President bamuwa security emmotoka gyavuga nsajja kati gwe muyombe eno eri abatabula ali omu sente azibawa y'omu ate President ekimugana ne Uncle Frank kumuteerawo ka department nga bwe yakuteerawo gwe ka ONC naye asobola okumuteekerawo awo the Republic of Bavandimwe Office headquarters and biki era naye nabbiraawo so kati ekibatawanya kubba buli omu abbye wabbye lwakuba nti kireka ndowooza namyalo abbye kinene ate ng'enziba ajjabbamu abba yekka oba oliawo Uncle Frank ekimuluma okubanga kazi twateeka ekintu kyaffe kubanga batugambye mbwe ebibatabula mbwa Uncle Frank bamuwa omulimu mbusendeze mbukuba t-shirt y'ensonga kati eyo nayo yebanga y'ensonga eryawo ey'amaanyi etuuka n'okubawemuza ku mitimbagano lwakuba nti Uncle Frank bambi yetamuwemudde bw'abadde amuddamu Uncle Frank ayitawemudde Frank Gashomba tawemudde naye kakati oyo omukazi yatezze ku musajja n'amuwemula mu musajja alina abaana musajja naye namyalo etago maye family zino zisana okusooka zivenga tuzitegeere family z'abantu bwe bati zibasaana zive public zimanyi namyalo ayina family namyalo ayina abaana namyalo ayina omwami luliza vayo baby wani simanyi yanzirako embuzi biki gwe mu myaka emeka wali otunuuta olina sente naye olabika bwoti tolabika bubi naye sisuubira nti Bobi Wine mu budde obwo yajja sijja kale kuperegesinga naye ebimu oyitawo kati ne waba Bobi Wine yakuggyako embuzi bitukwatirako obwo ebyo byammwe walina Bobi Wine wo gumanyi wamusanga oli gwoliko president w'abantu naye wajjawo mawulire teri abikubuuzizza olowooza Bobi Wine bwatuukidde wano ku myaka gy'alina zitaana oba kati mu etaano emyaka gy'alina bagambye ku baana bakazi bagambye yali abaddeko naawe wekka na babi oli musajja ate musajja muganda so kubanga oba yakuggyako embuzi oba teyagikuggyako tebina bitukwatirako ebintu ebimu olina okusigazaako ekitiibwa ng'omuntu kati newuunya abaana bo gye balifumbirwa nga basanga obuseegu obwo bonna bwogenda omansa ku mitimbagano baganda bo balamu bo nyazaalawo sezaalawo ebyo bigambo byogenda omansa ku mitimbagano obagamba otya after nga omaze okumansa maama wo naye like toyina abantu omanyi omuntu ebiseera ebisinga omuntu nga talina bantu be omanyi mu bulamu bw'ensi muno bw'obeera nga tolina muntu gw'oswalira era bannanga abantu bange ekintu ekyo mukyemanyiize nnyo ofubanga nnyo okulaba nti olina omuntu gw'oswalira buli wabeera nga tolina muntu gw'oswalira nga tolina muntu gw'ogamba nti anaalaba atya gundi anaawulira atya ekyo ekigambo nga gundi anaawulira atya nga tekikuliimu anaawulira atya banaalaba batya nga you don't have that sense of banaawulira batya awo oba oli totally down oba oli mufu
So kati ndowooza Namyalo talina banaawulira bati oyo muntu mu mutima gwamugamba amukuba gwe Namyalo banaawulira batya bw'oba tomulina oyo then awo oswadde kubanga sirina kati bigambo bingenda kugamba bisinga ku ekyo nga tolina banaawulira batya banaagamba batya ebisa bisinga ye muntu oyo ye hawa ina person atukomako atulungamye obutabako otubako wetugenda otubanga like tulina tuyise atukomako n'atuzza because oba olina abantu abaana bange banaabisanga bina mukadde wange wanaababira ebintu kino kankyerekereze negwe n'okuva n'oyita omwana nakwata vidiyo n'ogirikodinga oli mukazi mukulu mu myaka oli mukulu mu ggwanga owulirizibwa oli wa kitiibwa oli mu gavumenti omansa ebigambo bannaye newankubadde onogamba nti oba bakuyingidde nti oba mulimu omuntu akulwana naye wano nze siraba muntu akulwana Namyalo wano just gwe wenkuula wekka bw'abanga Gashumba akulipidde mulipire mu ngeri endala mulemese gye mujja ssente kasa gye mujja ssente yewamu muteekereyo eki mugenda omwogereke wa Museveni nti Gashumba mubi oba mu meeting muntu ku muntu mukubye essimu mwine engeri gye mukakanyamu ebintu bya Gashumba avuga kiri ekya Piero yugo ovuga kya Museveni muzeeyi tova ku main Gashumba avuga kya Muhoozi gwovuga kya Museveni mwine ebibaawula however nti munaye mwegattire kwamu hane Museveni mumanyidde fene muda ne mukati ate Gashumba eno abanja yoseneza okuba t-shirt ewa Namyalo ate Gashumba weerye wa Piraawo ate Namyalo wa Museveni muzeeyi tovaawo Gashumba wa Muhoozi jangu Gashumba yeete ngombo ya standby generator baba ina standby generator eno Namyalo yafuga ekya muzeeyi tovaawo okyaline okimanyi okyali mboko okyalimu amaanyi so ekyo olutalo lwammwe ffe tulekedde public naye lulamuleko ffe tubagambye ekyo tubagambye naye ffe ndaba eyo gye mugenze si walungi n'akamu nabadde ntambula naddeyo mukono naye ndaba ebipande bya peace kusaasira Kanyesigye nenkwata ku mutane neewuunya peace kusaasira Kanyesigye omukazi oyo yali uma n'empye mukono okubala ebisanja ebyawerako ddala oba bina naye ate nga abantu tebamumanyi naye buli omu yeebuuza engeri yawangulanga naye mukazi oyo munnange Bobi Wine juzi ono wajja Katonda w'Abannayuganda bwajja n'aleeta ekiweevu kyekyabindigulwa omukazi oyo Peace Kasasira Kanyesigye n'agenda n'avuganya eyo simanyi ekabaale simanyi entuŋŋamu simanyi biki kaakati wano ntufuna Hajjati Hanifa Nabukeera naye munnange Peace Kasasira Kanyesigye nabadde ntambula emukono nga ndaba ebipande bya Peace Kusaasira Kanyesigye mbwakomyewo okuvuganya kya woman member of parliament bannange mmwe temukoowa bya bufuzi mwagala kufiira bufiizi mu ntebe ate omusango ono era ngunenyeza ddala abasipiika ababaddeko Kadaga naye bwakwali yadde naye era ali mu bazeeyi naye ne sipiika Amongo nammwe nja kikunenya muleeteewo etteeka ne ba MPs bino ebifunkuliye ebibadde ebi MP ekisanja kino mulakire mukoleyo etteeka waakiri mwabeeyo MP abaaka ekyamagezi mukoleyo ekyamagezi ng'ekyo mugambe nti MP former MP bw'oba waliko MP tokomawo then tujja kubanga tukuwe omusaala gwo tujja kuwayo million 2 justice maintenance kusasula mazzi masanyalaze na biki obulamu busobola okubanga butambula obusanga bano abantu abatwesibyeko tebandisobodde nakukomawo naye mmwe tewali wadde mu MP ayinza kwetateeka weerityo naye buli omu alwana bintu birala so ekyo kyekividdeko ababaka n'abaalimu kedde okukomawo okutandika okwesiba ku Uganda kale waliwo benda yabadde nga bajja ne bakola kakikibaka ne badda nalaba Geoffrey Kanya waliwo ekisanja kyabisingawo nga taliimu n'akomawo n'awangula nalabako ono omusajja yali Bobi Wine olukono w'ebusoga omusoga ono yali ow'FDC naye nesanki yali nga taliimu n'amaana n'akola ki n'amaana n'akomawo wali ekisaawe kyebatanga kikasiane wadiri nakyo kyakomawo nga kikomeddewo na Kyagulanyi agenda n'akiyamba nako nekidda kati abantu abamu bamanyi okugwa n'addayo ne yeepangapanga Dr. Lulume Bayega Mojoka naye alina esanki ataaliyo ne yeepangapanga n'akomawo
waliwo abamu nga mulina emikisa kale wali abamu nga emyaka kyali kusaidia kati nga Dr. Lume Bayiga nti yali muvubuka n'ekisanja kyataalimu n'akomawo era omulaba ali myaka nga 5 Dr. Bayiga ali myaka nga 5 mu 5 awo naye olaba nti akyakola ki kati waliwo abamu kati nga bo ndaba mwami Muyanja w'emukono ayagala kudda myaka 65 okyakola ki Kadaga myaka 89 okyayagala ki nalabyo oli omusajja wagenda okufiira mu ntebe n'abantu bajumana mwate mwatuswaziza ne mudda ne mukati ne muyogoma oyo Moses Ali newankubadde President Museveni simanyi mbu yakola endagaano n'abantu be batugamba nga twavubukira nti mbu President yalina endagaano zakola n'abo abantu mbu yajja kubeera mukulembeze paka kufa mbu simanyi batugamba ne Chivedinda batugamba nga nani mbu balina okubeerawo paka ne mama Moses Ali yadde kale oba region bagimuwamba abeere deputy prime minister temusobola kweta omuntu mulala ava mu region yemu eyo Moses Ali takyategeera yaze mu parliament nga yaze wali watango doyo okukimaka okumunominatinga nga ayiwa buyinduso nga bwanyenya omutwe nengamba atatomera Dr. Tango Doyo naye mboyo ndo bagamba mbu deputy prime minister saite zifubutukira awe zika zitainalina ezitainalina kati ddala naye kireetedde bano ababaka butaleta etteeka waakiri mulete yetteeka Eteeka erikomya abantu abo okukomawo abantu abo abaye gwasigale waba yaliko ko MP ebisanje ebimala kabe awumule abakadde bawumule n'abali babaddeko ko bawumule kati nalabye oyo pise kasasira kanyesi je nalabye ebipande bye mukono ate olakasi oba teyejira mu NRM mbirabako nalabye ko buraka mbirabako yero ate NRM teko esa buraka oba tagenda kuvuganya mu kamyofu anti banange naye wumula mu bakusasira kanyesi je twakafuna omubako omukyalo ajatanifa nabukeera muleke afuge wakire bisanja bibiri naye olyoku gwedde mubazikulu mukazi myaka 83 akyayagala akaddiye ne makeup takyamukwata n'obuviri alina buli eri obwokugira kupata kyasula kusiba nviri mukazi mukadde myaka 83 naye agamba nti nkomyewo era nkyayagala bannanga nedda nayiseke mukono ndaba ebipande nedda hajati nabukeera gwe twagala abantu emukono mumuleke kakyali kasanja kabami mukazi watu yavuganyanga lwakwali yavuganyizanga mu DP na DP mumanye byabangawo naye kati ali mu nuupu era ali musanje kisooka ekya nuupu mumwongere no esanje ekyokubiri sina kindi bwe kinaba kyetakisa n'ekyokusatu kwanza siwagira muntu avuganya bisanja bisatu oba tokyalina kyokolera bantu ebintu olina okukola ekisanje ekisooka kyakwetereza ng'omuntu ekyokubiri afu banaffe aba earth engineers basangibwa Bwandegeya bano bakugu nnyo mu kukolera ebintu bya security bayina CCTV camera ate nga bakuyambako ne mukuzi installinga n'okwadvisinga n'okwadvise oyinza okuba nga oyagala kamera 5 naate ekifo kyo nga tezijjaawo kati engineer Ntege bw'anatuuka ku kifo kyo ajja kukiraba akugamba wano weetaaga kamera 3 oba weetaaga kamera 2 then yakozesa obukugu bwe mu ngeri yoziconnectingamu oba gambe handida wetaaga kamera nga 7 oba 8 oli wa factory oli wa somero oli wa hotel oli wa guest house oli wa night parking oli wa bala oli wa kyona kyolina maka mu nyumba wabweru nkugambye bano balina kamera ezikola munda nezikola wabweru ate nga zikola range zikwata range ennene so enamba esimu egikozesa gyoba okuba kuyaba nafe aba earth engineers basangibwa Wandegeya be bakuguboka betwakakasizza abasobola okukuteera mu kamera nga ate tezifa nkuba tezijjaako lufu tezijjaako kifu ate nga tezisobola kwononeka mangu olwo kamera ezimu ze bakuwa mudakika ntonnyonge maze okubeera faulting eyononese n'ogamba abagi connecting era biki naye bannaffe bano ate n'ekirala ne wazibanga kamera zaabwe zifunyemuko obuzibu bagisobola okujja ne bakukolera maintenance ne bazeekebejja ne bazikebera ate era nga eyo service bagikuweera ku bwereere be bannaffe aba Earth Engineers Limited gendawo osobola okuba nga ate obafuna bakubire ku namba y'essimu engineer Ntege yajja okuba nga agikwata era ajja kuba nga akulungamya bulungi nnyo
butya buyinza okubanga obatukako era kamera zaabwe zikola kyenkanaki naye abasofa bazigezesezzaako era bazikozesezza mu bizimbe byabwe ku mirimu gyabwe nawa yonna mu offices bagamba nti ekintu kyabwe kiri so fantastic ate nga tebaseera bali mu bbeeyi yennyini eyaffe ey'omuntu asookerako owa bulijjo bamukolako ate ne bali abaguuda abanene nabo bagenda maaso n'okubanga ate babakolako. Beef Organic mikwano gyaffe bano basangibwa wali eri Emmengo singa obanga olina ebizibu eby'enjawulo olina asima olina atensolites olina amambuluga olina amaba mu bulago ozimbazimba mu bino ebintu tobeera mu empewo liwejja nodduka neononye ebjakati n'ebiringa ebyo abaami amaka balemeredde mugadduseemu kakati babajiregano bajirega saagala ofuuke kika ekyo njagala mwana tukutegeeze nti bannaffe aba Beef Organic bazze kulema era be bakakasiddwa license be bagiweebwa okubanga bakutaasa mu mbeera z'ebirwadde n'eyo ensonga y'abaami kale nno mugezeeko wali ku Beaver House Emmengo mujja kubanga ate mubafuna bulungi nnyonyi mukwano gwange ow'emityana olwadda mbooza nti emityana mbasangawa Dr. Senjo bangambye nti Banda Stage obaita ku Banda Stage eddwaliro weriri era Beef Organic kakati Beef Organic basobola basanga Banda gw'omityana owo kibuga Kampala jangu ku Beaver House Emmengo opposite Masengere bwaba ova Masaka Road botuka kataleke Emmengo gwevira mwa ogamba nti ngenda ku Beaver funa gwobozaawo nti ngenda ku Beef Organic bwobanga obudde no mu town botuka kungalabiza kabaka yambuka mu katono ugenda kulaba kooti y'Emmengo bagita mwanga tumojivaako then opposite yayo eno kooti naye opposite yayo wale ekikubo ekikyama ekikubo kikyamiremu yita mu kubakyala abatunda omwenga wa Muganda bayite ku katono ugenda kusanga endoza basi za bebeto basi si bus park nezi parkingawo siwe batikira nendoza bakatekawo nga we abatuukira so kakati awo ekizimbe ekiddako ye Beaver House banaffe bwe babeera kizimbe kinene nnyo kirabika bulungi abasawo mwe bali munda Dr. Senjobe yennyini omusangamu abeerawo ajja kubanga akujjanjaba kyokka obanga olina byagala kumanya kubuuza genda ku Facebook page teekamu ekigambo Beef Organic ogenda sanko Dr. Senjobe ng'akunnyonnyola ne bino byenkunyonyodde wano bato genda ku TikTok eyakimba update ojja bisangako ate genda ne ku Facebook era eriko ku TikTok eriko Dr. Senjobe Richard oba Beef Organic ujja kubanga obiraba era osobola kubanga otegere endwadde ezimu sisobola zogerana okubanga nyingi naye bw'onooba followings app ojja kulaba nga mutuufu ekikusumbwa kisobola okubeera nga kijjanjabwa era kijja kubanga kijjanjabwa obone ddala bulungi nnyo nyine ddala. Endwadde ezikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs. Zikwata ensigo ne zikwata akawago ne zikwata n'oluseko olufulumya omusulo. UTIs zino kyekizireeta zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli Echalechia coli kano kabeera ku surfaces enkyafu kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina. Ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo, kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira. Abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTI zino. Obulwadde buno bwa UTI bw'otabujjanjaba busobola okukuleetera okwonoona nerves ez'ebitundu ebyekyama ne sensation yaabyo neefa ate busobola okwonoona ensigo n'osanga ng'ensigo zo tezikyasobola kufunctioninga bulungi. Funa akadde okyaleko ku Beef Organic and Naturals Products tujja kukuyamba. Bannaffe aba Dream Restaurant bebatuwa ebyokulya basinzira Wandege ya wali kale toba na njala tekuluma n'obulwa kyolya osibye mulebulebu simanyi nsibye watanga odo yenzayo mpapula simanyi nsibye kavule simanyi nsibye duka Wandege yoli ekyemisana duka ku Dream Restaurant oli ekyemisana bwomala okulya olokoddeyo yiribe ebintu byo oliwe makero oli muyizi koma wano mu Wandege olye omaloddeyo ovudde wali kwero DC jangu wano olye ovuddeyo ovudde wali ku Ministry of Health ovudde ku Public Service ovudde ku Police ovudde ku YMCA ovudde ku UNATU ovudde ku Bible House ovudde ezo edia zona neziri awo mujje mulye kubanga abasinga obungi we balya ewandege yawo oba tuse ku bitala biwandege okuta kino kidde kavule nga akoyeta ku Haji Kasule Mall ekizimbe kiddako kwe kuli Dream Restaurant eyo bogivaako n'ogende manju wa katale oba ku makubo ganaga kuyisa mu katale eri maaso n'eri mabega ojja tukira ku Dream Restaurant etuuka eno n'eno ate n'obo emaze yeno ku Equity Bank abamanyi Equity Bank otuuka na mutunuzi wa Gulubot ojja kulaba Dream Restaurant nawo we bali parking bajja kubanga bakuwa ate bakuwa emmere enungi bwobanga oli wa delivery era kuba kasimu kwe n'amajolaba obagambe nti ndi wano ne wati
bajja kubanga bakuweereza emmere osobola okubanga ati olya okute bulungi. Emmere yaabwe ennungi, balina oluwombo lw'ekyennyanja mu binyeebwa, oluwombo lw'obutiko, oluwombo lw'ennyama, oluwombo lw'enkoko, balina ennyama enfumba yaabwe yakiboyire yaffe ey'edda ey'ekifirika, ate ebintu byabwe nga birabika bulungi ate nga biwooma ate nga bakuwa emmere heve, si buno obumeremere bwogera ne bakusiigira. Balina obusowaani bwoteri bw'omutambo niyo balina obusowaani basiiga ku kasiiga alinga asiigira omulwadde kyokka nga osasudde omutwalo guno n'ekitundu. Ku Dream bajja kuwa emmere nekulembere nawe era abasinga obungi bagenda balya ku Dream. So mwebale nnyo. Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food, oluwombo ne boyiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono, weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0751 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Okumukolera ku mukolo gwo oyagala mwogezi omulungi, oyagala katumu, oyagala MC, oyagala leeta abako, oyagala atula awaka, oyagala kulungamya ebyemmengo babigulawo, abagulawo ekita, abagulawo amapu ya Buganda, amasaza ekifaananyi kya Kabaka, maapu n'ebiringa ebyo. Nkubira ku 07 82 73 63 enamba gy'olaba wansi awo. Wonooba nkubiddeko tujja kuba nga tukwatagana bulungi nnyo nkulungamya era nkukolera omukolo gwo gubeere bulungi nnyo. Bookinga ng'obudde bukyali okusobola okufuna ekintu ekirungi ennyo ddala.